naffe bano abali e Bulaaya nakano ndowooza nka bagambe totunda kamula okay kale abantu bali bennayogeddeko abasatu okyabajjukira twatunulidde entrepreneur manager ne technical person kati abantu baffe abali e Bulaaya ali Oslo muganda wange ali Oslo ye entrepreneur ye manager Oslo kiriwa ojja kugenda ku Google okay tonta wani it's fine ye entrepreneur I like Chris ye entrepreneur ye manager ate yani yeah technical person ye technical person kakati ono n'enkumbi ebbiri ze yagula chapagonya chapagonya zikole ku farm zijukiza chapagonya olwokubanga ye technical man ali Bulaaya naye controller ku simu ye enkumbi ezo zikyaliwo kati ate abantu baffe bano bayingiramu omuze gw'obwambega abeera ne faamu ng'erina bambega nga 7 nga buli omu abega munne kaakati sisimu yoli omusajja kaakati bannaffe bano abali ku faamu buli muntu yenna anoonya buganze wa muki ew'omukulu ono amugamba oyo akulimba kyakyo tebamuleese ono namuga muleese nkubira ebifaananyi ndabeko bambi naakuba n'awayo naye nga ndaba kiro ziringa ezitawera 6 munnange ziweze ono namugamba wa nze nzitunuulizaamu amaaso talina waapimye naye naga bwe nzitunuulidde zirabika ziringa mu 3 kaakati munnaffe oli ali ebunaayira wadde kyakyo ono bamuguze mu butuufu bwayo era si buli muntu agamba nti bamubbye nti baba bamubbye abamu kubeera kutya na kubulwayo obwesige yadde ettondo liti lyasobola okuteeka mu bantu baali nabo nti ebintu bwabiweereza bwe biteekwa okukola ki era bo bano waliwo omwami gwe nagamba nti okkiriza enkumbi ey'akasanvu ekujjanjabisa omutima ogw'emitwalo gya $. Kadem. Namugamba omulundi ogwo okkiriza enkumbi ey'akasanvu ka Uganda ekujjanjabisa omutima gwe bajjanjabisa emitwalo gya $. Osule ng'olaba ng'okukunadde nga lumonde mu kikata bwoti olw'okuba enkumbi mbega gwe wassaayo agenze n'alingiza mu sitwa enkumbi ndabawo 3 osule ng'olaba olw'enkumbi pressure zikukube kakati abantu baffe bano kye nabadde mbagamba manya ky'oli ne ky'oyagala okubeera bw'obeera entrepreneur funa manager afune ne ba technical people bano abantu ziteekwa kubeera shokaabuzoobazi omuganda zayita zisekabuzooba shokaabuzoobazi zino mpulira muziyita sekabuzooba yagize shokaabuzoobazi zino zifaananako n'edimaster agaba obuugi owa secondary school mbw abaana obuugi bwabwe tebabubba kakati gwe byokola oba tobitegeera va ku ssomero bakuwa omulimu gw'obwakkuuka oddeeyo okola ebyo kubanga bw'ebanga enkumbi egenda kusuza ng'olaba salawo kimu byokola bireke jangu obeere technical person oli okwate enkumbi olime mu linnyonnyonyi ojja olime saza tiketi jangu naye entebe tukunone ku airport taxi abantu baffe bano mbagamba si buli muntu yenna gw'oyitako nti aba mulalu otherwise butabika yali badde ajjudde mukyalimu abantu ab'empeke era mukyalimu abantu abalina amazima n'obwesige ekikulu gye kiri kunoonya abantu b'osobola kussaamu obwesige ne bakkolera ebintu ate mweggyeko obuntu obutono okubatwala mu malwaliro kati nze nsula ntya nga ndaba nga nyina embuzi zange 3 ku faamu ne bagamba mbwemu tesuze mu kiyumba n'ensula nga seebase kikafuuwe ebyo bya manager gw'omanyi